Any Phiq Media. Victor Kamenyo kakasiza Ruth ewange todda kati nange nonya Modokai Murisa agambye speaker Anita Among tekyamazima okisusiza obukambwe busose onono yali mukozi ku TVM. Ari Dr. Kanokiza Besigye ayogedde ku Mugumya Sam ono ne yakatebwa okuva Congo. Ye Precious Remy akyatudde nako abasajja abakodo abasajja bamukono gamu. Mugamu chamwe nabali mu bitundu by'eggwanga by'enjawulo mukulikeyo mu weekend namanya muziko Alhaji Abdunno Mnyamisha Phiq Luwanga ene Phiq Media amulega fe amasu tubeera nago buli lunaku era nkulisayo mu weekend kasubire nti week ono gitambuza bulungi ddala tusaba Mukama Katonda akikuwemu birungi bibeere ku TikTok lwana emitwe ale ku Facebook wamu ne YouTube ne tuba namulega fe mu bajjofu. Omuyimbi Victor Kamenyo jukira ntina amaze ebbanga ekyamazima ng'abonabona n'omukwano onono yasobodde okubeera nga kitegeereka nti yandibanga yatandise okubeera ng'asalawo kikyalina okubanga zaayo ono yayimbye oluyimba lunakukyawa era nakukoowa nduluge omuntu atanjagala nedda nedda Victor Kamenyo bw'ati asobodde okubeera ng'agamba nti Ruth akorage kola bibyo nange nkole byange ate mune wanneematirako n'endita n'omuti gwa sente n'ogugoba keeki yange wagigaana akati kookirabe. Modokai Murisa ono y'omu ku bannamawulire abagundiivu ono yasobodde okubeera nga avayo bw'ati n'agamba Speaker Right Honorable Anita Among akendeze ku bukambwe bw'atandise okubeera nga akozesa olwa ofiisi eyo gy'alimu ey'obwa Speaker. Jjukira nti Anita Among yasobola okubeera nga akwata Honorable Francis Zakebutebi n'abeera omu ku nsonga lwaki yaggyibwako ekitiibwa ekyawa commissioner watyo ekifo ky'obwa commissioner bwa parliament era bw'ati yasobola okubeera nga omu ku bavubuka abasobola okuvaayo ku mutimbagano n'ayogerera ebizigo bye byasobola okubeera nga ate akozesa okwesiga mu face bw'atyo n'asobola okubeera nga naye yamuteeka mu wali ku meere bw'atyo n'asobola okubeera nga ali mu mitimu ali mabega wa mitayimbwa. Modokai yasobodde okubeera nga mugamba nti ekyamazima ky'okola kiri very dangerous era naye kati ofuuse wa busagwa. Ekigambo dangerous ndowooza kibeera kya busagwa antilubire nti njogedde oluganda olutuufu abantu babasiba ensangi zino. Murisa asobodde okubeera nga mugamba nti ekifo ekyo kibaddemu bangi naye tebakirimu akadde kano go kirina enkya tokirina teyakolimya olowooza. Ate ye Dr. Kanokiza Besigye ono nga yaliko senkulu w'ekibiina ki Forum for Democratic Change nga kakati akulira ekiwayi kimanyikiddwa nga PFT bw'ati yasobola okubeera nga avaayo n'ayogera ku Sam Mugomya ono yasobola okubeera nga akwatibwa ku kalulu ke yali asobodde okubeera nga yeesima era ebiseera omukulu Dr. Kanokiza Besigye yali hot cake mu ludda oluvuganya government oba oludda olunyenyanyenya government bw'ati yasobola okubeera nga omukulu n'akwatibwa bw'ati wali eri Congo naye yasobodde okubeera nga ateebwa oluvannyuma lw'okusavinga ekibonerezo kye eky'emyaka 8 bweddu. Dr. Kanokiza Besigye yasobodde okubeera nga agamba nti kakati wasigaddeyo bana naye ono nno Sam mukama mulungi nti kakati tusobodde okubeera nga tumulabako era tugenda kukola butaweera butassa mukono okulaba nga tumukomyawo obwaba obwe wano mu ggwanga Uganda. Nagana yasembayo Precious Remy bw'atyo amanyikiddwa nga Rayp mukyala bindeeba Mr. Cocktail wali asobodde okubeera nga avayo n'agamba nti nze sisobola kwagala mukono gaamo ne bw'okola otya omusajja atagava musajja atakwata mu nsawo kubeera nga jjayo kyajjeeyo nedda abasajja muyiga okugaba ate musobole okubeera nga muwona abakyala okuboogerera ne bwoba n'omutwalo kwatako 10 kwatako 2 n'omwana w'obuwala ate yeyagala nti batondebwa kuweebwa tebatondebwa kubeera nga tebalina kusaba okuweebwa. Omukama akunkomere tunoolira amaanyi ga Twitter tusisinkane olunaku olujja.